bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze ensi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama. Zisanze abaka Era nga tetumayina kijja. zisanze bizinensi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. wulira ggwe eggulu tega okutu eri ensi kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Baana bakatonda mwero mungi mbalamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala okwebaza Mukama atukuumya atulabiridde n'atuusa nate n'essaawa eno nga tukyasomoka ogw'obulamu. Kwebaza ggwe nno eyeekumire ku EBN TV olw'ebigambo bino bye tuli mu kutunuulira ebya 7 weeks of revival. Saba Mukama ayogere ggwe nange yagere naawe nange ebigambo bino bwe tunaabimalira nga tuzze bujja olw'omulimu gwe mu maka gaffe mu nkola yaffe ey'obulamu obwa bulijjo n'ebintu ebirala biteekesaako engalo zaffe. Kye tusinga okuyaayaanira mu by'okuyiga bino kwe kubanga tugenda kufaananyizibwa nga Enoka. Yesu ajja atukaayanira tutwala okubeera ababe. Lwaki teetaaga embeera efaanana bw'eti? Kwe kuba nti emu ku ebyo Yesu by'alinze ng'oggyeko okuba nti enjiri y'obwakabaka yakubuulirwa okutuuka eri enkomerero y'ensi n'enkomerero eri ekwetuuka. Kwe kubanga waliwo okubanga ekibi kigwanya okutuuka bwe kiboogera. Ensonga ey'okusatu kwe kuba nti Yesu alindirira, is waiting with a longing desire okulaba nga mu kkanisa ye muvaamu abooleka ekitiibwa kye mu ngeri ey'enjawulo. Wiiki eno mulamwa gwaffe gwe tugenda okutunuulira kwe kwetegereza ebiseera bino eby'enkomerero. Ebintu bigenda kubeera bitya era biki ebigenda okubaawo, era nga mu bino tusuubira okwebuuza ebibuuzo eby'enjawulo obanga enkomerero eri kumpi obanga kutiisatiisa butiisatiisa. Tujja kutunuulira mu kkanisa ya Mukama waffe tulabe olugero olulimu okunyeenyezebwa, shaking and shifting. Tujja kutunuulira etteeka lya Sunday, National Sunday Law, enkuba ey'oluvannyuma enaatonnya ddi, loud cry, Bayibuli egyogerako ki. Tujja kutunuulira ebiseera eby'okuteekesaako akabonero, sealing time, ekiseera ng'ekyekisa kiweddewo ate n'okwetegereza basobola bannyabo okulaba ekiseera kye bayita time of trouble. Ebonyoobonyo musanvu bo byakubeerawo bitya, ye biki ebinaddirira binewa. Bino byonna tugenda kubitunuulira okuyita mu wiiki eno. Njagala kusaba gwe nange tubeerewo tusobole okuyiga ebyokuyiga bino, Mukama asobole okuba nga atuzza bujja mu ngeri ey'enjawulo. Kawungeezi ka leero ky'okuyiga kyaffe ne mu ssaawa eno yennyini kiriko omutwe ogamba nti enkomerero eri kumpi oba kutiisatiisa butiisatiisa. Nja kusaba gwe nange tuwombekole okusaba. Katonda affe omukulu omugulu otuwadde omukisa guno okujja maaso go okuyiga ebigambo bino. Saba okwate ku magezi gaffe n'okutegeera kwaffe ebigambo byonna bye tugenda okuyiga leero. Leka bisobole okukubiriza okutunenya okutusembeza ku ntebe y'ekisa n'okusaasira. Ne mu ttuntu erya leero ng'osiimye okwogera naffe Mukama, zibula amatu gaffe ag'okungulu n'ag'omunda. Ebigambo bye tugenda oyiga bino byonna bisobole okutusembeza w'oli ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye. Ameena. Ono si mulala muweereza w'enjiri ya Mukama waffe Sempiira Martin. Mu kitabo kya Matayo sura ya 24 olunyiriri olwokusatu waliwo ebigambo bye tusangawo. Matayo 24, Luka 21 zoogera ku biseera eby'enkomerero. Yesu ng'agezaako okuwa ebiribaawo mu kuzikizibwa kwa Yerusaalemi. Mu ngeri y'emu Yesu ono ayogera ku bubonero n'ebigenda okubaawo mu biseera eby'enkomerero. Matayo 24 olwokusatu Bayibuli egamba bwe yali ng'atudde ku lusozi lw'e Zayituuni, abayigirizwa ne bajja gy'ali kyama ne bagamba nti tubuulire bino we biribeererawo n'akabonero ak'okujjako bwe kaliba n'ak'emirembe gino okuggwaawo. Mu Matayo 24 Bayibuli eyogera, Yesu annyonnyola obubonero bugenda okubaawo olw'ebiseera eby'okuzikirwa kwa Yerusaalemi okwaliwo mu AD 70. Naye mu ngeri y'emu Yesu Matayo 24 ne Luka 21 annyonnyola ebigenda okubaawo mu biseera bino ebyaki eby'enkomerero, ebintu ebiraga kyokomawo ku mulundi ogwokubiri kuli kumpi n'okusinga lwe twakkiririza. Bw'obanga ogenze mu kunoonyereza okw'enjawulo, research alaga eyali yatunuulira abantu okuba nga bakkiriza ku Pew Research Center nnaku z'omwezi Desemba 22 nnaku zaali 8 mwezi gwa Desemba, yali agezaako okutunuulira abantu bameka abakkiririza okuba nti ebiseera bitulimu bya nkomerero. Research alaga nti abakulisaayo beeyawuddemu ebibinja bya mirundi ebiri. Waliwo weewaawo abakkiriza nti enkomerero tugirimu, tuli mu biseera bya nkomerero, ne wabeerawo n'abalala bakkiriza nti ebiseera bye tulimu si bya nkomerero
bwe twala ekyokulabirako ku kibuuzo kino abakristaayo beeyawudde 47 ku bo bagamba nti tuli mu biseera bya nkomerero era nga mu bano mulimu abayitibwa ba historically black, mulimu ba evangelicals ne protestant traditions. Abakristaayo 49 ku bakristaayo bo balowooza nti ebiseera bye tulimu si bya nkomerero era nga mu bano mulimu abakatuliki 7 ku 10, mulimu be tuyita ba mainline protestants bagamba nti ebiseera bye tulimu si byaki bya nkomerero. Bw'ogenda maaso mu kweyongera ojja kulaba nti newankubadde nga mu mbibi oba mu nsi ey'abakristaayo wali abakkiriza nti ebiseera bye tulimu bya nkomerero nga bala balowooza nti bye tulimu si bya nkomerero, twetaaga tutegeerere ddala bayibuli yeeyogera ki ku biseera bye tulimu. Naye nga tetunagenda awo twagala tulabe ng'oggyeko ensi ey'ekikristaayo, ensi eno ey'abantu ababulijjo abatakkiriza mu bayibuli, abatali bakristaayo bo bakkiriza batya. Omusajja gwe bayita Dr. Stephen Hawking, ono nno astrophysicist, era nga kigambibwa nti omulundi ogumu yali abaddeko mu ntebe ya Sir Isaac Newton, entebe chair of mathematics at Cambridge University. Yayogera ebigambo bino bwe yali mwaka 1997 bwe yali ku Cornell University eri be bayitibwa ba thought leaders, abasajja mu nsi abalina ebirowoozo eby'amaanyi oba basuubira okubeera nga biringa think tanks eri ensi. Bwe yali ng'ayogera ku biseera by'omu maaso yagamba bw'ati: our long time survival and any hope for our species is in question. Kyokubeerawo kwaffe okumaze ebbanga eddene mu biseera bino n'olw'ebitonde by'ensi buli mu mbeera ya kubuuzibwa. However, if we can keep from destroying each other for the next 100 years, sufficient technology will develop to distribute humanity to various planets. Bo balowooza nti bwe tugenda maaso n'ensi leero nga bweri, okuwonawo kwaffe okubaddewo leero okumala ebbanga eddene kugenda kukola kutya? Kutandika okugenda mu lusuubo. Nti bannasayansi, astrophysicists bagwanye okunoonyaayo engeri abantu gye bagwanye okuva ku nsi eno batwalibwe mu nsi endala. Era agamba, and then no one tragedy or atrocity will eradicate us all at the same time. Mu bigambo by'omusajja ono gwe bayise Dr. Stephen Hawking akulaga ebiseera bye tulimu bya nkomerero nti era sayansi yeetaaga yiyeyo enkola n'engeri ezigenda okuyamba abantu ogenda mu nsi ezeewala, ogenda ku sseŋŋenda endala, gamba nga maazi n'ewalala obulamu gye busobola okubeera. Bwe tweyongerayo omusajja gwe bayita Eugen Linden, ono nno award winning journalist, era ng'omusajja ono gwe bayise Eugen Linden kyakulabirako eri ebirowoozo byabo abatakkiriza mu Katonda, abatakkiriza mu bukristaayo oba be tuyita ba secularists. Mu magazini emu gye yawandiika egamba the future in the plain sight, awandiika n'alaga nti tetukyasobola. He puts forth comparing secular arguments for why our world cannot last much longer. Mu birowoozo by'alina alaga era awa n'ensonga lwaki ensi yaffe tekyasobola kweyongera kuwangala kumala bbanga ddene. Mu research endala yakolebwa ebuuza, do you believe we are living in the end time? Mu America kigambibwa nti kyazuulibwa abantu abakulu 39 ku 100 bagamba nti ye ebiseera bitulimu bya nkomerero. Abantu 58 ku 100 bagamba nti nedda. Abakristaayo 47 ku 100 bagamba nti ye tuli mu biseera bya nkomerero, naye 49 ne bagamba nti nedda. Abaprotestanti 55 ku 100 bagamba nti ebiseera bitulimu bya nkomerero, ate 41 ku 100 bagamba nti nedda. Mu ba evangelicals abantu 63 ku 100 bagamba nti ebiseera bitulimu bya nkomerero, naye 33 bagamba nti nedda. Mu mainline evangelicals oba protestant tulinamu 31 bagamba nti ebiseera bitulimu bya nkomerero, naye ate 55 ku 100 bagamba nti nedda. Bw'ogenda mu bakatuliki 27 ku 100 bakkiriza nti ebiseera bitulimu bya nkomerero, naye 7 ku 100 mu nsi ya America tebakkiriza nti ebiseera bitulimu bya nkomerero. Kitegeeza nti ensonga eno y'amaanyi era ensonga nkulu nnyo fe okwetegereza oba ebiseera bino bitulimu bya nkomerero oba byakutiisatiisa butiisatiisa. Bayibuli etugambye mu kitabo kya Matayo 24:3 nti Yesu annyonnyodde obubonero bwe tusanga mu Matayo 24 ne Luka 21 obulaga nti ebiseera bye tulimu bya nkomerero. Akabonero akasooka mu kitabo kino ekya Matayo essura ya 24 olunyiriro olwokuna olwokutaano olw'ekkumi n'olumu n'olwa24 Bayibuli egamba nti Yesu n'addamu n'abagamba nti mulabe omuntu yenna tabakyamyanga. 11 olwokutaano agamba nti kubanga bangi abalijja mu linnya lyange nga bagamba nti nze Kristo balikyama bangi. Akamu ku bubonero Bayibuli bwetegeeza era Yesu bw'awa abayigirizwa be obugenda okwoleka nti ebiseera bitulimu bya nkomerero
kwe kubeera bannabbi ab'obulimba ne bakristo ab'obulimba. 11 agamba ne bannabbi bangi ab'obulimba balijja balikyama bangi. 24 agambye kubanga walijja bakristo ab'obulimba ne bannabbi ab'obulimba nabo balikola obubonero obukulu n'ebyamagero n'okukyamya bakyamye n'abalonde obanga kiyinzika. Kamu kabonero Yesu katuwa akogera ku biseera bino eby'enkomerero kwe kuba tulina bannabbi ne bakristo ab'obulimba. Ebyafaayo bwe byetegereza bitulaga nti bantu bangi abazze nga beeyita bamasiya nga beeyita bakristo. Omu mu mwaka gwa 1997 gwe bayita nnaku z'omwezi mu mwezi ogwa March gwe bayita Marshall Applewhite owa Heaven's Gate yayigiriza abantu nti wagenda kubeerawo ekiringa ekisowaani ekigenda okujja mu bwengula kyeyayita Hero Buffett ekyali kigenda okujja kitwala abantu. Naye n'abategeeza nti engeri gye basobola okugenda okulinnya esosa eyo oba ekisowaani ekyo kwe kubanga beewa obutwa. Era njalo bategeeza nti ebyafaayo mu mwaka 1997 bitulaga nti abantu abawerera ddala 39 be basangibwa nga besse, omuli abasomesa, omuli abasawo. Kabonero akalaga nti obubonero buno buzze bubeerawo. Omulala gwe tuyisomako mu byafaayo n'azza ne mu nsi gwe bayita Jim Jones. Ono ye mutandisi wa temple gye bayita People's Temple. Era nga kigambibwa nti abantu abasukkira ddala mu 9 be baafa mu jungles of Guyana. Bw'ogenda maaso n'olaba wano mu Uganda mu mwaka gwa 2000 abasajja gwe bali bayita Kibuweetere abantu bangi abattibwa e Kanungu. Kigambibwa nti abantu bamansira amafuta nga balowooza nti anointing oil ne bakwasibwa emisubbaawa. Ye n'ayogera ku microphone n'abagamba nti mwategedde tugenda kukoleza candles ezo buli omu asobole okuba nga alabisibwa ekkubo erimutwala mu ggulu. Era bwe kityo kubanga bali bamaze okusibibwamu abantu abawera ddala 1000 n'emingo gasseko n'emirambo egyazuulibwa oluvannyuma ne battibwa mu muliro. Abantu abalala bangi abazze beerembeka mu kubeera kwa Yesu. Ennaku ezo emabegako mu biseera bya census waliwo omusajja eyali yeeyita Kristo era nga yavaayo mu mbeera y'okweraga nti ye Kristo. Era n'agamba nti I cannot be calculated. Temusobola kumbala kubanga nze obutuuzi obwange buli luddawa mu ggulu. Waliwo Ssemakula nnaku ezo eruweero mujjukira emyaka egiyise emitonotono naye yeeyita Yesu era nga bambala bya bbulu. Waliwo ennaku ezo gundi ewe Kenya alina abantu almost miliyoni namba abamugoberera. Bino byonna biraga nti bakristo bangi ab'obulimba ne bannabbi ab'obulimba leero ke kamu ku kabonero akalaga nti ebiseera bitulimu bya nkomerero. Leero tulabyeko bannabbi n'abeeyita abasumba abafunisizza endiga almost abakyala bonna mu kanisa zaabwe embuto. Tubalabyeko basebo nnyo abalibizizza abantu bannaabwe emisota n'abalisiza bannaabwe emiddo nga bagamba nti bali mu kulya nnyama. Bino byonna nno bye bubonero omuku obwo Yesu bwategeeza nti ebiseera bye tulimu bya nkomerero. Tebikomye mu ddiini wokka ya bukristaayo naye ne mu nsinzi endala ez'obukafiiri ebintu bindi byeyongedde omuli okulaba firimu zino eza lipoota n'ebirala. Abantu beeyongedde leero okweyongera okweraga nti gye basinza si Katonda. Nnaku ezo mbe bamadde mwetegeeza Olympics wabaddewo engeri ya controversy nga kiringa ekigambyo nti abakristaayo bwagobya mu Olympics n'ebirala. Kabonero akokubiri mu kitabo kino ekya Matayo 24 yogera ku ntalo oba ziyita international conflict n'entalo eziriwo leero. Matayo 24 olunyiro olw'omukaaga Bayibuli atugamba ebigambo bino. Matayo 24 olunyiro olw'omukaaga gamba nti muliwulira entalo n'ettutumu ly'entalo mulabe temweraliikiriranga nti kubanga tebirirema kubaawo naye enkomerero ng'ekyali. Obumu ku bubonero basabo nonyabo obulaga ng'ogyeko okuba nti wajja kubeerawo bannabbi ne bakristo ab'obulimba kwe kuba nti waliwo entalo. Entalo zino bw'ozeetegereza kusinziira ku basajja abasoma sociology ba sociologist balaga nti mu kyasa ekyabiri kyokka abantu abawerera ddala miliyoni ezisukka ddala mu 108 mu 108 ze zifudde okuva mu ntalo. Sentalo zino bw'ozeetegereza okuva mu byafaayo bingi ojja kulaba ti waliwo entalo nyingi ezizibaawo. Deadliest wars oluvannyuma lwa 19 emyaka egyo mulimu entalo ez'enjawulo. Olutalo lwe bayita Chinese Civil War olwaliwo mu masekati g'emyaka 1927 paka 1949 era nga kigambibwa okusinziira ku research ti abantu abawerera ddala miliyoni 9 n'obutundu 9 bwe baafa. Entalo omuli Russian Civil War okuva mu mwaka 1917 paka 1922 miliyoni z'abantu eziwerera ddala 7 be baafa.
waliwo olutalo olwokubiri olw'Ekongo, Second Congo War, masekati g'emyaka 1998 paka 2003, abantu abawera ddala miliyoni 4 be baafa. Olutalo olw'e Korean War, masekati g'emyaka 1905 paka 1953, miliyoni z'abantu 3 ze zaafa. Bw'ogenda mu ntalo zino gye bayita Second Sino-Japanese War, masekati g'emyaka 1937 paka 1945, miliyoni 23 ez'abantu ze zaafa. World War I, masekati g'emyaka 1914 paka 1918, miliyoni z'abantu eziwera ddala 28 be baafa. World War II, masekati g'emyaka 1939 paka 1945, abantu abawera ddala miliyoni 885 million people be baafa. Zino zonna entalo ze zimu ku bubonero obwoleka nti okukomawo kwa Kristo kuli kumpi. Kiri ebiseera bye tulimu si bya kusaagiramu, biseera bya nkomerero. Akabonero akookusatu tuyina kye bayise failed peace plans. Mu kitabo kino eky'Abasalonika ekisooka 5 olwokusatu, Bayibuli egamba nti bwe baliba nga boogera nti mirembe, siwali kabi okuzikirira okw'amangu ne kulyoka kubajjira ng'okulumwa bwe kujjira omukazi ali olubuto, so tebalibona n'akatono. Bayibuli etugamba nti ng'ensi ekyayogera mirembe, ensi eregezezaako kola ekisoboka okulaba okuyita mu kukola ebitongole eby'enjawulo, gamba nga Soviet Union, okulaba ng'ensi eziveeyo zibeera bumu. Naye kyewuunyisa nti tekyalemesa Russia na Ukraine kulwana. Ebitongole ebyenjawulo omuli United Nations, okulaba nga amawanga gonna ag'ensi gassa kimu, tegalemesa nsi za njawulo kulwanagana. Oyogera ku bintu ebyenjawulo, World Health Organization n'ebirala, ebize bituekebwawo okulaba nga wabeerawo obumu. Si mu byantalo kyokka naye ne mu bibulamu. Support eno okubanga wabeerawo ekirwadde ekigudde Uganda, ensi yonna okuyita mu bitongole bya World Health Organization bidduukirirwa wamu, omuli ebitongole gamba nga African Union, okulaba nga ensi ziri ku ssemazinga wa Africa zissa kimu. Bino byonna nno ekyewuunyisa mwanattu bigenze teekateeka zaabwe zeeyongera kugwa butaka. Weeyongedde okubeerawo okutya okw'amaanyi okw'okuzuula ebyokulwanyisa namuzisa, nuclear, okuzuula ebyokulwanyisa ebiri biological, gamba nga nna virus ez'enjawulo ezisobola okubeera manufactured, chemical weapons n'ebirala bingi ebizze bizuulibwa. Waliwo omusajja gwe bayita Sir Charles Snow, scientist ow'amaanyi ate nga munnamawulire, yagamba, we know with the certainty of statistical truth that if enough of these weapons are made by enough states, some of them are going to blow up by accident, folly or madness. Nti abantu bangi leero ku mulembe gwe tuliko, ensi nnyingi zisasanya sente zaazo nnyingi ku bintu bino ebyokulwanyisa, ku bopu namuzisa, yogera ku tanka, yogera ku mmundu, yogera ku bwe bayita obutunda, grenades ez'enjawulo. Nti bwe baba nga tewaliwo okubwatuka kwazo olw'akabenje, wakiri buzijja kubwatuka olw'obusirusiru oba okubwatuka olw'obulalu. Kabonero akalaga nti olunaku olwaleero emirembe mitonomu ne mu nsi eziriraanye, ne mawanga mwennyini, munda mu mawanga mwennyini ne borders ez'eriraanye. Entalo ez'enjawulo zigenda mu maaso. Entalo leero zigenda mu maaso zeeyongerayo, n'amawanga mangi gakyali mu mbeera ey'okwesalamu. Kabonero akalala Bayibuli ketutegeeza bw'osomako mu Luka 21:9, Bayibuli egamba nti era bwe muliwulira entalo n'ebikankano temwekanga, kubanga ebyo kibigwanira okusooka okujja, naye enkomerero terituuka mangu ago. Ebiseera ebisinga entalo we zibaawo tezikosa bulamu bw'abantu kyokka, naye n'ebintu omuli ebya economical ebyenfuna bidobonkanyizibwa. Akabonero akookuna akalaga nti ebiseera bye tulimu bya nkomerero kwe kubanga ebyenfuna leero bigenze maaso nga bidobonkana. Nammwe mukimanyi bulungi nnyo ku mulembe gwe tuliko leero, abantu bangi abagenze ebweru. Bw'otunuulira article emu eya Monitor yawandiikibwa Dorothy Nakaweesi, agamba nti kumpi abakozi abawerera ddala 12,459 be balese Uganda masekati g'emyaka, bavudde mu Uganda masekati ga myaka 2022 January paka December 2023. Kino nno nga kiviira ddala ku muti kugundi ku Ministry of Gender, Labour and Social Development. Akabonero akalaga nti abantu ebyensimbi ebyenfuna tebikyali ba mulembe. Buli asoma mu senior family mujiganya bwanoonya omwaka gumu ne birema, ng'agenda Saudi Arabia, ng'agenda Bahrain, ng'agenda Qatar, anoonya kugenda Canada. Bino byonna biraga nti ebyenfuna byaffe bigenze bidobonkana. Gw'abaddewo ku mirembe egy'enjawulo ojja kutegeera nti siringi sente ya Uganda
egenze maaso ne yeeyongera okukka. Ku mulembe guno waliwo kye bayita Uganda's public debt dilemma. Article emu yawandiikibwa Amos Sunday yali mu mwaka guno gwennyini 2024 February ennaku z'omwezi 12 ng'awandiika ku bbanja lya Uganda. Era ebbanja lino bw'olyetegereza muganda wannyina azampuliriza, article egamba Uganda's public debt has risen to unprecedented levels, reaching shillings 96.1 trillion, $25.3 billion. Ku mulembe gwe tuliko leero amabanja mangi geeyongedde. Abantu ebirwadde baleetera okwetta, ebiraleseeko okufa, ebimu ku byo mulimu stress. Kizibu okusanga abagagga basatu oba n'abantu abo bulijjo basatu abatalina looni. Waliwo obumotoka buno butera okutambuza looni bwobanga weetegereza. Kumpi mu buli kifo ennaku ezo mbadde neetegereza, nasooka ne mbusanga ekira ennaku ezo bwe nali ntambula ku luguudo luno olw'Endejje ne nkasanga akamotoka exactly keekamu akabonero akalaga nti leero bw'oba toli mu kabiina kagaba looni oba toli mu bbanka waakiri omuntu akuwola. Ebyenfuna byeyongedde okwonooneka. Standard of living yo yeeyongedde kulinnya waggulu. Ebintu bya bbeeyi, okugula omuntu w'abeera, okupangisa. Abantu bangi bakola emirimu ey'okusala enviiri, bakola emirimu mingi naye nga bali mu mabanja. Akolera landiroodi, buli waba wakuba kugamba ensi etulimu leero ekulaga nti ebintu si bya mulembe. Akamu kabonero akalaga nti ebiseera bitunu bya nkomerero kwe kubanga ebyenfuna byeyongedde okudobonkana. N'ensi ez'amaanyi nga China, ensi omuli America, nazo kikwewuunyisa nti ziri mu mabanja. Naye weebuuze ensi nga superpower America eyinza atya okubeera n'amabanja? Bwe tweyongerayo akabonero akalala ke kabonero ak'enjala. Matayo 24:7 Bayibuli egamba nti kubanga eggwanga liritabaala eggwanga ne kabaka alitabaala kabaka, walibaawo enjala n'ebikankana mu bifo ebitali biki bannaaye, ebifo ebitali bimu. Leero bwe weetegereza ojja kwetegereza ku World Food Program ng'oggyeko ku entalo mu lunyiri luno olwa Matayo 24:7 tulabawa akabonero akalala ak'enjala. Leero bw'ogenda maaso n'onoonyereza ku programu ya World Food Program mu America, Global Food Crisis ekuwa ensi 10 eziri mu kubonaabona kusinziira kwa lipoota eno 2023 ezisinga okutawaanyizibwa n'enjala, ng'era ku zo mwe muli DRC abantu abawerera ddala millions 23 n'obutundu bonna ng'enjala yabakosa. Bw'onaagenda maaso ne weetegereza ensi ya Afghanistan, abantu ababonaabona olw'enjala eno bawerera ddala millions 12.4. Bw'onaagenda mu nsi ye Yemen etwala kifo kya kusatu ku mutimbagano gwa World Food Program, kiraga nti abantu abawerera ddala millions 17 enjala. Olw'oluvannyuma lw'olutalo luliwo civil war eriwo, abantu abawerera ddala millions 17 enjala ebali bize. Syria abantu abawerera ddala bakosebwa enjala eno bawerera ddala millions 12.9. Bw'onaagenda mu nsi eya Seychelles nayo ojja kulaba millions 13 be basuubira okubanga enjala ekoze etya ebakosa. South Sudan mu Uganda leero bwe weetegereza tulina mikwano gyaffe aba South Sudan bangi abavuddeyo ne bajja e Uganda okusobola okufuna ku green pastures. Lwaki? Olw'enjala eri mu South Sudan. Bw'onaagenda mu Sudaani, bw'onaagenda mu Somalia, bw'onaagenda mu mambuka ga Ethiopia, bw'onaagenda mu Haiti, zino ensi 10 ziri mu mbeera ng'enjala tebalese kyekimu. Kabonero ak'omukaaga Bayibuli keetuwa ke bayita pestilences, endwadde. Matayo 24:8 agamba naye ebyo byonna lwe lubereberye olw'okulumwa. Mu Luzungu akozesa ekigambo pestilence. Bw'onaaba osomye Bayibuli ojja kulaba nti waliwo ekigambo kikozesebwa pestilences, endwadde enzibu. Bwe weetegereza timeline of pandemics ojja kulaba nti abantu bangi mu biseera eby'enjawulo mwaka 1347 mpaka 1353 waliwo obulwadde bwa Black Death. Ne tujja ne tubeera n'obulwadde obwa first cholera pandemic mwaka 1817, flu pandemic 1830, waliwo cholera pandemic neddamu nebeerawo fourth cholera pandemic, third cholera pandemic n'ebintu ebirala bingi bizze bibeerawo. Mu ndwadde zino wazze olunaku olwaleero obulwadde bukyabadde recent ennyo ng'oggyeko bino bubonic plague, oggyeko Russian flu, oggyeko Spanish flu pandemic, oggyeko Hong Kong flu, oggyeko AIDS. Mu mwaka gwa 2000 awo millions z'abantu ziwerera ddala 33 ezaafa olw'obulwadde buno n'ebirala bingi. Leero tulina obukakafu nti COVID teyatuleka kyekimu. Abantu abawerera ddala millions 27 be baafa okusinziira ku research mwaka gwa 2019 okweyongerayo
ng'ekibaleetedde okufa si bulwadde bulala bwebuzi bwa covid-19. Bino byonna mwana tuwobiraba bayibuli etegeeza nti amaaso gaffe tugakuumire ludda wa waggulu. Akabonero ak'omusanvu Matayo 24 tugambye nti walibaawo enjala n'ebikankano mu bifo ebitali bimu. Njagala kukkiriza ng'abantu bangi lero tebannazuula kutuma baana baabwe mannya nga mannya gano agoogera Katonda. Ebiseera biri baana baali batono nnyo abalina amannya ag'enjawulo agoogera gamba nga Musisi na Musi n'ebirala ebiringa ebyo. Weewaawo Uganda eri ku Equator, eri ku layini eno eyawulamu ensi, tewulira nnyo impact ya Equator. Naye tegeere tumanye nti ku mulembe gwe tulimu leero Musisi mungi yeeyongedde, era bw'oneetegereza mu mwaka gwa okuviira ddala mwaka gwa 2010 paka 2023 abantu abaweerera ddala emitwalo 669 be baafa okuva mu bulwadde buno bwaki bwe baafa okuva ku musisi. Abantu abaweerera ddala miliyoni 5,489 be baafa mu ttaka essirya Doublets of February. Waliwo ekikankana eky'amaanyi, obulwadde bungi buzze bubaawo okwongereza ku musisi azaabeerawo leero. Obugumu kubonero bulaga nti enkomerero oba ebiseera bye tulimu si byakusaaga, biseera bya nkomerero. Matayo 23:7 agamba naye ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Leero tulina violence mungi, tuwulira abaana nga bawukya amasomero, ennaku ez'emabegako waliyo abaana okwekalakaasa ku mulembe guli ogwedda nga baleeta local police ne defense ne baleetatiisa abaana okugenda okusibibwa. Naye leero kikwewuunyisa ti abaana bye beekalakaasa baleeta magye, baleeta ba ready top n'ebirala ebiringa. Bino byonna byeyongera kutulaga nti ebiseera bye tulimu si byakusaaga, biseera bya nkomerero. Akabonero akalala ke kubanga waliwo leero obugwenyufu bw'empisa. Luka 17:28 agamba naye nga bwe byali mu nnaku za Lutti, baali nga balya, nga banywa, nga bagula, nga batunda, nga basiga, nga bazimba. Mukimanyi bulungi ekyalo mu biseera bya Lutti nti waliwo embeera ey'ebisiyaga, obufumbo nga tebukyakola makulu. Leero almost 50% abafumbirwa obufumbo babuvaamu. Maka mangi leero g'otunuulira abandi badde singo nga beegomba okuyingira obufumbo, leero tebakyabeegomba. Tuli ku mulembe ng'abantu bangi obukaba n'obwenzi n'okwenda kweyongedde. Kumpi buli katawuni k'osanga n'obutalina masannyalaze, bulina masaagi palazi, bulinayo emidaala gy'abamalaaya abakola emisana n'ekiro n'ebirala ebiringa. Bino byonna nno mwana tukikwewuunyisa tibyeyongera kutulaga ti ebiseera bye tulimu si byakusaaga, biseera bya nkomerero. Ensi nnyingi olunaku olwaleero omuli America erina ba sexual workers ababeera ddala miliyoni 2. Ensi omuli China obukadde 5 kudda waggulu. Ensi omuli Australia miliyoni 200 kudda waggulu. United Kingdom omuli ensi ya Turkey, omuli Russia, Nigeria, Germany, India n'ensi endala nnyingi leero zenyigira mu mbeera ey'okutunda abantu. Human trafficking weewaawo naye n'okwetunda, abakazi beetunda kyere. So obubonero buno bwonna omuli okutambula, amagezi okweyongera, omuli enjiri okubuulirwa nga bw'ogiraba leero, weemu okubonero obwoleka nti ebiseera bye tulimu bya nkomerero. Bw'onaasoma Matayo 24 ne Luka 21 ojja kweyongera okutegeera n'ogoberera n'ebigenda maaso leero mu nsi, ojja kulaba nti ebiseera bye tulimu bya nkomerero si biseera bya kusaaga. Naye Luka 21:28 Bayibuli kyebeerugamba naye ebigambo ebyo bwe butanulanga okubaawo mutunulenga waggulu, muyimusenga emitwe gyammwe kubanga okununulibwa kwammwe kunaatera okutuuka. Mu biseera bino nga bino byonna weebiri, si kye kiseera eky'okusimagiriramu, si kye kiseera eky'okwebaka. Mukristaayo gwe yakkiriza amazima, kye kiseera onyweze omusipi gwo, kye kiseera onyweze ekifo kyo mu kanisa ya Mukama waffe, oleme kunyeenyezebwa, onywere nga bino byonna bibagwa tanategeera mazima. Tegeera omanye nti ensonga lwaki leero ebigambo bino obiwulira era obiraba kwe kuba Katonda akwadde omukisa omulala. Bino byonna nga weebiri, amaaso go gasobole okukuumibwa mu ggulu. Gwawulira ebigambo bino nga Yesu wamukkiriza, tegeera omanye bino bwe byeyongera okubaawo kyekiseera gwe nange tuyimuke tunoonye obudde n'ebiseera eby'okubuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu waffe asobole okukomawo n'ensi esobole okulokolebwa. Nja kusaba gwe nange tuwombeke olw'okusaba. Katonda waffe omukulu omugulu, tukwebaza bwebaza kubanga otuwadde omukisa okwogera gye tuli. Tukakasizza nti ebiseera bye tulimu si byakusaaga, enkomerero si kutiisatiisa butiisatiisa naye bya ddala. Kyenva nkusaba nno nga nkwegayirira, jangu otuyambe tusimule mu kwebaka n'okusimagira kutubaddemu okw'ekikristaayo. Njagala okusaba n'oyo ali eyo nga tannakola kusalawo Katonda waffe kwegatta ku ggwe. Sabye nga nkwegayirira omuyinza byonna
yange omuyambe omulumirize mwoyo wa mulumirize olw'ekiro omusango n'olw'obutuukirivu ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye amiina amiina.